Akabenje kano kabadde ku kyalo Nabutiti ku luguudo oluva e Mubende okudda e Fort Portal. Mu bafuddemu muli n'omwana ow'emyezi 8 ng'ono abadde ne nnyina mu mmotoka ey'ekika kya Prado namba UAY 319E egambibwa okuba nti ebadde ewenyuuka buweewo. Nze mwennyini mbadde ngenda girinnya naye abasaabaze abana batikka emmotoka ne bagijerega nti emmotoka eyabbe lwaki agitikka abantu ab'olukumi. Kirabika abadde agivuga tabadde nnyiniyo. Kigambibwa nti mmotoka eno eremeredde omugoba waayo era ng'okukkaka ne yingiridde emidaala gy'oku kkubo ssaako n'abantu babiri ababadde batambulira ku bodaboda nga bano batiddewo. Evudde kuvugisa ekimama kuba okusinziira emmotoka omugongo gw'eddusiza okuvanga wano futi ndowooza nga 2 ng'eddusa mugongo kiraga nti abadde mu sipiidi nga 108 sipiidi ereese obuzibu. Abafudde bali 3, omwana omu n'abantu abakulu babiri. Atwala poliisi y'ebidduka mu kitundu kino Yaheyo Johnson katugambe nti akabenje kano kavudde ku kuvugisa kimama era n'asaba abagoba b'ebidduka okuba abeegendereza. Era bw'olaba okusinziira wageetinze in contact with bodaboda na final na motoka we resting olaba nti waliwaddewo okuwuliriza okuvugisa kimama. Abantu 8 be balumiziddwa mu kabenje kano era nga bali mu kujjanjabirwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Mu bano mwe muli ne maama w'omwana ow'emyezi 8 akafiiriddemu. Tukitegeddeko nti omugoba w'emmotoka evuddeko akabenje kano ategerekese nga Abigaba Paul wakuvunaanibwa okuvugisa ekimama ekiviiriddeko n'abantu okufa.